Nasuza binuuna ekiro abansindikidde biki ebintu ne binuuna omusaayi n'enwanagana n'ebintu nga binsika binuuna omusaayi ne kakaayi sikyaggulira eno amazzi sigayina okuva we bantwala eyo gye saategeera ne bagula ebyennyanja ne tubirya mu kayumba saategeera oba akayumba kaaki awo obulwadde bwatandikira nze saamanya nalowooza tugenze kukyala naye nga waliwo bye bantuttemu okumpaayo nyamba woba olinako poliisi ogitegeeza oba obuuza bakama abo poliisi bagikubire bajje banone kuba obulamu bannange obulamu bwange bantwale mu ddwaliro abanzizeeyo ewaka male gabeera eyo manyire kuba obulamu sikyabuwulira yadde. Nasuza binuuna ekiro abansindikidde biki ebintu ne binuuna omusaayi n'enwanagana n'ebintu nga binsika binuuna omusaayi ne kakaayi sikyaggulira eno amazzi sigayina okuva we bantwala eyo gye saategeera ne bagula ebyennyanja ne tubirya mu kayumba saategeera oba akayumba kaaki awo obulwadde bwatandikira nze saamanya nalowooza tugenze kukyala naye nga waliwo bye bantuttemu okumpaayo ndikwe najja bantwale mu ddwaliro obulamu sikyabuwulira zena suulira amazzi sirina musaayi amazzi ganvaamu okuva mu bitundu byange ebyekyama gafulowingana ne stop nywa amazzi kumukumu naye genywa ge gampitamu oba kirwadde ekyo kye bayita fistula simanyi sofa nakabeera nakyo wiikisi 2 obulamu sikyabuwulira bantwale mu ddwaliro oba ku ofiisi bayizeeyo. Mumuwulidde Kadaama ono agamba nti baamutwala ewantu ne bayingira akayumba era okuva olwo ng'amaze n'okulya ebyennyanja bye byamuwa obulamu bwe bwakyuka. Tubagamba nnyo wano nti bannange mwegenderezenga nnyo abantu bano ddala nga bakuleetedde emmere eva ebweru oba nga mugenze owantu bayinza okugendayo ne bakuwonga. Kyanaku nnyo nti oluusi abamu bava ne bagamba abo beeyogeza alimba ate yagenzeeyo atya ate atya alina atya essimu. Buli kintu kyonna kisoboka. Kadaama ono akulaga baagenda batuuse bamutadde mu kayumba ate oluusi ogenda n'osaasira bakadaama kuba ojja okyegendereze nti ne waabeera mukozi wano e Uganda n'omugamba tugenda mu kyalo jangu omperekereko ne mutuuka mu kyalo kyewammwe n'omugamba yingira mu nnyumba eyo ogira obeeramu oba tandika okuwaata tajja kugaana kuba ekigendererwa kyo yaaba takimanyi. Omuntu ku nsi yekka yamanyi ekigendererwa kye n'ebintu lwaki akola ebintu nga bw'abikola. So oluusi tuyinza okugamba bakadaama olumu bagwa mu kintu naye nga mu butuufu tebalina bwetaasizo. Omuntu ayinza n'okugamba nti dduka naye suppose bakututte mu ddungu kuba nabano balina sisitimu zaabwe. Ayinza okugamba kamutwale mu ddungu egyo egy'omusana gye muwongeramu ebintu. Kadaama engeri gy'annyonnyodde yaalabanga oba agamba nti ebintu byayita mu byennyanja bye baamuwa okulya. Ebyennyanja bye baamuwa okulya yagamba mwe mwali ebintu bye baamuwungamu kuba okuva olwo obulamu bwe tebutereera. Ebintu agamba bijja ne bimuyonka ekiro ne bimuzaako emirembe. Era twabalize ne Kadaama era yali agamba sitoli y'emu kugamba bino ebintu kirabika amabeere g'abakadaama galabikira ddala nti nno ebintu bino bigaagala. Twakafuna sitoli z'abakadaama 3 abagamba nti ebintu bibayonka amabeere. Mpozi ne Kadaama omulala oli yali owookubiri bako yasooka naye yali owookubiri yagamba bimunuuna amabeere ate ne bimunuuna oba ne bimuyonka ne wansi. Voice note emwagiwulya Kadaama agamba kiva mu mabeere ne kigenda ne kinuuna wansi ng'omusajja bw'akunuuna wansi. Ate kyewuunyisa nti ekintu kino omuntu ayinza okugamba kiba kikuyonka lwaki tozuukuka lwaki tokuba nduulu. Ekintu kino nga kyakukutte simanyi oba abatuwuliriza mwali mubaddeko mu mbeera nga weebase ng'olwana okuvaawo naye nga tosobola kuvaawo.
Kadaama oyo owookubiri bw'ati bwe yatunnyonnyola. Muyinza okuba nga nammwe abawuliriza ekintu kino kyali kikubaddeko n'obeera ng'oyagala kuyimuka olwana oveewo naye nga tosobola kuvaawo, naye ng'owulira oli mu kulwana kuva wantu naye nga kuyimuka wantu naye nga tosobola kuyimuka kuvaawo. Kati y'embeera ebeera ku bakadaama nga bano nti aba awulira ekintu kimutambula kimunuunya emimwa. Ddala Kadaama oyo owookubiri sitooli ye mudde mugiwulirize. Yagamba kitandika ne kimunuuna emimwa ne kikiira ne kimunuuna amabeere ne kiva mu mabeere ne kimunuuna ne wansi. Mpozi ng'era njagala mbagambe nti waliwo n'obukodyo ate Abawarabu bwe bakozesa kasita omugaana akukuba kalifoomu era ojja kubeera mu mbeera y'emu eyo gwe ng'olowooza ekintu kye kikozesa naye ng'oli ajja n'akukuba kalifoomu n'asigalamu akategeera katono nnyo nga tayagala kubeera nga yeebaka na muntu ali awo ng'afudde. Wabuli Kadaama agamba azuukuka ng'alinganga abadde akozesebwako ng'omusajja. Gye bali abantu ng'abo agenda kujja kukuba kalifoomu, bw'amala okukola kalifoomu akukozese kuba wamugaana naye ng'agamba oke tosobola kuŋŋaana kankukube kalifoomu era akukozese. Kansuubire mujjukira era ne Kadaama histori nga zino zitujjukiza ebintu bingi. Eyali enajjanja eyagamba nti era ebintu byalinga bikola bwe bityo okukakana agenda okwekanga ali lubuto. Histori naye mugimanyi oba mugijjukira abadde bafolowinga Kadaama TV ebbanga eriwerako. Kadaama we Najirani okukakana ng'ali lubuto lwakuba ate twaluuzinga kontakiti n'omuwala oyo naye nga ye agamba yali ateebereza boosi we yamukuba kalifoomu. Bwe twasemba okwogera naye ng'agamba omusajja yakkiriza okubeera nga bamuwa tiketi akomewo Uganda naye mama yali takimanyi naye okuva olwo teroddangamu kubeera nga tuwuliriza Kadaama oyo. So bannange mwegendereze nnyo, ebintu bino gyebiri, amajini gyegali. Abaana abajja ne bateeka sitori zaabwe nti babawonzeemu ebintu bye babeera boogera babeera babitegeeza nga tonnawakana. Sooka osaasire Kadaama oyo kuba bw'owakana bwe kitaakutuukeko kijja ku lubiririro lwa famire yo kijja mutuukako otandike okujjukira nti kale nali mpakana. Katusabe ofiisi oba kampani yamuleeta eyambe Kadaama ono ebeere ng'emujja mu mbeera eno gy'alimu. Binuuna ekiro abansindikidde biki ebintu ne binuuna omusaayi n'enwanagana n'ebintu nga binsika binuuna omusaayi ne kakayi sikyagulira enamazzi sigayina okuva bantwala eyo gye saategeera ne bagula ebyennyanja ne tubirya mu kayumba saategeera oba akayumba kaaki awo obulwadde bwatandikira nze saamanya nalowooza tugenze kukyala naye nga waliwo bye bantuttemu okumpaayo.